Fred Mukasambidde aweze okuyisa ekiteeso mu Parliament ya East Africa okugoba ssentebe w'omukago guno nga President Yoweri Museveni ng'amulanga butagoberera mateeka. Mbidde kati kyalindiridde lwe lutuula lwa Parliament olw'enjawulo okwanja ensonga ye. Nze kuwandiikira kiwandiiko era ekiragira ddala nti tugenda kukola kyonna kisoboka okukujja ku bukulu obw'okukulembera East Africa kubanga omenya buwaayiro namba 6 ne 7 obwa treaty. Ekyo kye kiteeso kye ngenda okuleeta nga 21 omwezi guno Bujumbura mu Parliament ya East Africa gyegenda okutuula agobwe kubanga amenya semateeka. Entabo eva ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okulagira poliisi ekwata ababaka bonna abazze basamwasamwa n'ebigambo ebyekuusa ku nfa ya mubaka Nebanda okukwatibwa kyokka ate ne basibibwa okusukka essaawa ezirambikiddwa mu mateeka. Mu kiseera kyekimu Mukasambidde asambazza ebifulumidde mu mpapula z'amawulire nti empapula ze ez'obuyigirize mu mateeka teziwera. Oluno alusonze mu bannabyabufuzi bagamba nti bandibanga be bali emabega w'okumuyeekera nga beenoonyeza ebyabwe. Omutendera gw'okugolola ogwo munnange si gwange oba bagolola batamidde oba baali balamu bayinza n'okutamira nga bamaze okugolola ebyo byonna si byaffe nalina waakuna mu ggwanga lyonna mu kuyita. Fred Mukasambidde omu ku babaka ba Uganda mu Parliament ya East Africa era nga ye munnamateeka wa DP. Stella Nabakoza, WBS TV, Kampala.